Ye omwami Frank Ntambi avuddeyo n'asekerera banne Kasuku, Bajjo ne Fullfigure olwa Abba mayanja okuvaayo n'abayisaamu Eggali ku live gye yakoze. Munange ye abasekeredde busekerezi ngenda kuba mbibawa mu maaso awo mu bujjuvu ne ka video ngenda kuba kabateerayo naye nga muli mutya baddiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kasubire muli bulungi yonna gye muli okulabira. Gwe atanaba subscribinga mukwano nkusaba soko subscribing waneeno ku K News, liking eno video, sharing, commenting, tekako notification bell ako akadde bentekayo video obelenga togisubwa. Ba returning subscribers mbagala nnyo akensoso kyemukola kyakabinyo baddiya era mbagamba temujjango okwo, mbasaba temujjango okwo bamikwano. Munnange nga tugenze mu maaso, ye Frank Ntambi yavuddeyo n'asekerera banne naddala Kasuku ne Bajjo. Mujjukirawo Abba mu live ya Abba yavaayo awo n'abayisaamu Eggali ate ye Bajjo bamuyisaamu Eggali bubi nnyo. So Frank Ntambi mujjukira akola nnyo interviews ne Kasuku, abeera nnyo ne Kasuku, so mukwano gwe kyaliwe naye munange kyaliwe yavuddeyo n'amusekerera busekerezi era ye n'agamba kuva binene ebintu we byatandika ye ali tiimu Abba, ali ku saidi ya Abba, naye ye banne yabasekeredde busekerezi n'abagamba mbunera interview gye balina okudda okukola balina ogikola muki, balina ogikola mu luzungu kubanga Kasuku alina degree mu psychology, alina ne diploma mu journalism, ate mbuno ne Bajjo naye alikola degree eri ku MUBS. So interview gye balina okuddamu okola kuba batera okola interviews ku Lwokutaano, so mbu interview gye balina okuddamu okola balina gikola mu luzungu kubanga ebyo byonna Abba bye yayogedde yabyogedde mu luzungu. Naye era ne Bajjo yawandiise nga ategeeza Kasuku era bw'ati bwe yamugambye, Kasuku bro, wake up, we correct English to fight back, otherwise if we do our next interview on Friday in Uganda, we are gone. We shall ashame Makerere University. You have a degree in psychology and I'm pursuing a degree. Let's show that we can make it, bro. Nga mbivunudde yabadde agamba kabraza Kasuku tukunganye oluzungu lwaffe tufighting back turwane. Ekitali ekyo bwe tukola interview yaffe eddako ku Friday mu Uganda tuwedde tugenda kuswaza Makerere University, ate olina degree mu psychology, ate nze ndisoma degree yange, so tubalage buno tusobola naffe okikola bwe basobola okikola mu luzungu. Ye Bajjo oluvannyuma lw'okuwulira live ya Abba nabutya bwe yamusabudde ye bw'atyo bwe yavuddeyo n'awandiika ku social media handles ze emu. Naye kampere nga mbalekerako eno video ya Frank Ntambi mubiwulire munange ng'asekerera banne. So bamikwano video yino kampere nga njibalekerako naye nga mbeere bulungi mweraba. Frank Ntambi wenbalukeza tuli eno mu kyalo wala naye amawulire ga Abba mayanja bannange. Abba kyakoze basajja bange, my goodness. Kasuku kukuwaza banga aina bachelor's degree mu community psychology, bagikutte ne bagivu omwana yagikutte ekyo nagivunga ati Bajjo student MUBS ne bamukwata bati mukadde waffe Emmanuel Sendi ne bamukwata nga agenda twala eri olugezigezi Aladini presidential advisor ye omwana kyata Uncle Wizo Abba atwadde Christmas gift
nvuddeyo kubeera nga mwebaza Abba Makas. Thank you so much. Twali badde wasinga Abba tewajja olugezigezi bw'abantu abo n'olukwata n'olukasuka eri naye kyensaba kiri kimu bannange tubeere bakkakkamu bangi mwagala okuriplayinga omwana oyo ffe abamu ku badefenders be tugenda mu defendinga wabula agala okubeera nga addamu Abba Makas olina okukozesa olulimi lwe yakozesezza lujja bba luzungu. You hear me bro? You wanna say? Kakati Kasuku, Bajjo, Madam, Presidential Advisor, mukadde waffe Emmanuel Sendi. Muyine nnaku bbiri zemusigaza Boxing Day n'olwokumeka. In fact musigaza olunaku lumu lwa Boxing Day. Twagala reply ku Lwokutaano. Puliddeko mu Kasuku ne Bajjo bagenda gattagatta oluzunguzungu lwabwe. Makerere University ne Mubs. Baddemu ine imagine abasajja bakulu myaka 8 ng'ogigase muli kana myaka 19 ke mwagala okudi Abba Makas. Thank you so much. Daniela mwebale kubeera nga muteekateeka omwana ejjoogo ly'aba millennials eryo tuli be. Yes. Nze ni team Abba Makas kuvadde 1 ye tetugenda kuva ku team Abba Makas yafumbye eri ku X bagamba he cooked yafumbye abasajja n'omukazi omu n'abafumba n'abakalanga natwa Christmas gift tubawadde olunaku lumu lwanca by Friday reply naye ino ba mu luzungu ate oluzungu olumuko ne ku accent oluzungu luganda lwa Bajjo ne Kasuku no Kasuku oluzungu lwogerera ku KFM no twagala you want to say bro byetulinze. Yes, thank you so much Abba Makas. You guys, how are you? How is everyone? And I'm coming for very few minutes. Sigenda kurako. Naye, lero, I was watching a video of Abba, mwana wa Kamiri. Hey, oh my goodness, the young boy is outspoken. Kati mwaba missinze nze kampawo olugambo. Abba abadde ayogera ku bantu abadde boogera ku situation ye ne taata we. Nasooka nankubira Fullfigure. Omwana agambye tamanyi the problem of whoever hired Fullfigure. N'agamba nti yenna yawa Fullfigure omulimu. Ne Fullfigure yennyini, they all need to be fired. Like they should be fired. Kubanga kibakola tebakitegeera. Abba n'agamba Fullfigure akola atya ku TV. Nti tewaliyo bantu balala basobola kola ku TV. Out of all people Fullfigure gwe mulaba. Abba n'agamba nti Fullfigure abeera ku TV kuvuma abantu na kuwemula. Mbu TV ekyo kye mwagala abaana bato balabe. He said Fullfigure is not inspiring at all. Talaba reason lwaki Fullfigure abeera ku TV. Abba yagambye Fullfigure bamugobe ave ku TV kubanga byayogera tabitegeera. Omwana agamba n'ogamba tamanyi wa Fullfigure ategeera. Like he doesn't know, but according to him Fullfigure tategeera. Someone is asking ndintya. I'm okay. I'm fine mukwano tondaba. Naye nga mwe mulowooza ki? Mulowooza Fullfigure ategeera kweri. Meanwhile, whoever is there and judging Abba, ndi wano nyongera okujjukiza nti Abba mwana wa Kamiri era tata n'omwana bajja kutereera. Omwana yayogedde bwogezi ng'omwana. Abaana bano bali outspoken. You guys, muve ku bano. You people, the bad thing is most of you are so traditional. Nga we nabagamba nti Ugandan people are very traditional. Ugandan men are very traditional. Era mu abasinzo baine mu byogerako n'abakazi abakulukulu bano ba Fullfigure type emyaka egyo mwabalaba ng'omwana yabadde disrespectful. But no, the baby boy was not disrespectful. Omwana yayogedde amazima. Nagamba tata wange chimalawo kino, which we all know is the truth, you know. I love Dr. Jose Chameleon very much. He's my good friend. Mwagala nnyo n'omutima gwange gwonna. Naye Kamiri nkusaba mukwano owulirize omwana oyo Abba kyagamba. Omwana tomunyigira because of what the likes of Bajjo are saying. Kati wakwata Bajjo ne Fullfigure n'obateeka wali olowooza balina kuvaamu ki? Tebali kyamagezi kyebasobola kwogera.